Yes, ku Progen Media tumatu abamu mwavuddeyo ne mugamba nti nga bwe tukwata ku nsonga z'eggwanga oba ziyite eza politics ate mwatu tuleete ku mawulire ge entertainment abantu tubawe ku bigenda maaso mu nsi ey'aba celebrities era mwatu obutakulwisa olunaku olwaleero ate tukuleetedde story y'omukyala amanyiddwa nga Rema namakula. Omukyala ono mwatu avuddeyo ng'ayagaliza bbaawe Dr. Hamza sebunya amazalibwa amalungi, naye mwatu ebigambo Rema byayogedde naawe oyinza okubyewuunya n'olabira ddala nga omukyala ono yasisinkana emmunyeenye ey'omu maaso ge, naye nga ebigambo ebyo sinnabikuwa mwatu nkujjukiza omukulu Haji Mukisa mwatu musindikire ka WhatsApp message oba mukubire ku ssimu musobole okuba nga mwegeyamu ku ebyo ebiba biganye ajja kuba akuyamba. Omukyala Rema namakula obutabalwisa yavuddeyo n'agamba nti you are exceptional, ti oli wanjawulo nnyo ow'omukwano, the man who captured my heart. Ti omwami ate mwatu eyawamba omutima gwange n'ebigambo ebitono, but more action, nti bwawamba omutima gwange ng'okozesezza ebigambo bitono naye ng'ate ebikolwa biyitirivu. N'agamba nti you make it so easy to love you, nti ate mwatu okinfuulira kyangu ekyokwagala. N'agamba a man of your word, ti omusajja ow'ekigambo kye. Ebigambo bino mwatu oba oyina emmeeme entono oyinza okwekanga nga mwatu weeyongedde ogwa mu mukwano oba ng'ate mwatu owulira obusungu olw'ensonga nti Timo Eddy Kenzo bo ebigambo bino biyinza obutabayisa bulungi nnyo. Naye omukyala Rema yavudde n'agamba nti I thank Mama and Haji for raising you so well. Tiyebaza mama ow'omukulu Dr. Hamza ne taata we ate mwatu okuba nga bamukuza bulungi nnyo. Era navayo n'agamba nti our babies are so lucky to have the sweetest, honest, kind and most loving daddy. Ti abaana baffe ate mwatu balina taata ow'eggonjebwa, taata omulungi, taata alina ekisa. Nagamba nti naye ate and for me nganze Rema namakula byonna twala my papito. Happy birthday Dr. oba mwami sebunya. Ebigambo bya Rema mwatu oba wammemme entono nga waliko eksiwe ate mwatu oyinza okugwa mu buugi, abalala gye bagwira mu bintu bw'oyinza osibira mu buugi, ate mwatu ng'ebigambo bino ate bigezezzaako okuba nga bikukutudde enkizi. Naye nga ate ng'ensonga y'omukyala oyo Rema naye nga tukomyeko obba nga tuba ku entertainment endowooza si kibi. Mumpe comment section zaawo mutubuulire kiri kitya, likinga, commentinga era subscribing.